Poliisi e Wakiso eriko abavubuka babiri begombyemu obwala oluvannyuma lw'okubateebereza okubaako kye bamanyi ku ttemu eryakoleddwa mu kiro ekikesezza olwaleero ekisimbiri mu disitulikiti e Wakiso. Atemuddwa ye Jenny Nalukwago ow'emyaka 50 nga mulirwana abadde akedde okumuguza obutunda yagudde ku mulambo. Naggulungi kuba tebadde lugali ng'amanyi bannange abaali baagala okutwala obulamu era babaze ne baddala epiki nti agenda amugamba gwe tomanyi nti nze nkeera kunywa wala gyagenza okuggula oluggi ng'amulaba agudde mu mulyango wakati. Kigambibwa abatemu abamulumbe basoose kumusiba migwa ne balyoka bamutta. yalwanye paka bebamusinzizza amaanyi iza kino okumusiramu omugwa baleka babadde babuza bujulizi. Poliisi okuva e Wakiso etuuse n'embwa yayo ekonga olusu okukakkana ng'esibidde mu bavubuka babiri ababadde bapangisa ku mizigo gy'omukadde. Bapangisa ebaabe bakutte era kagiyiri ku kisaka kya mugaga gyegenda gyeyagala okuyingira mumanye ekigga. Mpulidde abantu abatuuse nga bagamba nti bamugamba bamugule n'abagamba nze situndaki kifo kyange nze wano we wange era ekifo mwe mbeera naye nga mbadde mumanyi mulabidde okumala emyaka nga 3. Embwera yeyongeddeyo ku nnyumba eri mu kuzimbibwa ku mulirwano wabula ng'eno tesangiddwayo muntu yenna. Nenkuba essimu kubanga essimu ngiina nga tapikinga ssimu omukulu akulidde ekikweketo n'asalawo n'agamba nti katumenye kufu. Kino kijja batuuze mu mbeera nga balumiriza nannyini kizimba okubaako n'ekyamanyi ku ttemu lino ne baagala okumugajjambula. Tubadde twagala muntu eyakoze ekintu ekyo naffe tumwekolereko. Abatuuze bagamba obumenyi bw'amateeka bususse mu kitundu kyabwe. Spesi ya mwezi bakafiirwa omusawo wano nasiifu abantu kukyambuka eggombe abantu bajja ne bamukuba ne bamulesa famire ye. Kati baagala ebyokwerinda byeyongera okunywezebwa mu kitundu kino. N'okusaba gavumenti etuyambe eyongere ku byokwerinda by'ekitundu kino. Wakiso abantu bangi nnyo naye abakuumaddembe batono. Poliisi erina okukuuma abantu n'ebyabwe naye tebeefiirayo waliwo obunafu obuli awo. So nkubira bwekikwatako yenna atuyambe ate bwe tugezaako okukwata abamu obuli awo ne tubasirika ku poliisi wayita 2 weeks oba mwezi gumu ne bakomawo ate ne batandika okutawaanya abantu. Omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago okwongera okwekebejjebwa nga n'abakwate bakyakuumirwa ku poliisi e Wakiso okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.